engeri enkulo gye zitwalamu emmere kwagala kuggwa ku lujjuliro. Kabe Kasinge okukunyumiririza ettiko nti eno ndeku ya mukungu. Lindirira pulogulaamu buli ggwanga n'ebyalyo. Mwogenda okuyigira mpaka tyole w'ebintu kafukunya omuli ebyobuwangwa, eby'ennono, ebyafaayo, ebisoko n'engero. Buli lwa Sande essaawa 3 paka ku ssaawa 4 eza Kalasamayanzi nange omuweerezaawo Kanoonya Juma Sserumira Mayengo omukerekere wamu ne munnange Musisibosa Jofule Munnabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowolo munnyo gwavu atalina mazzi talya saava tosubwa. Kituufu nnyo era toyina kusubwa ye pulogulaamu eno kakati kwolaba bagamba amaaso kwe galaba ag'omugumba galaba ku bbaawe. Kale no mu mbeera efaananako bw'etyo era nnyongera okubaaniriza ate n'okukulikayo mu bulango obwo bwe tuvaamu. Kakati no tutandise pulogulaamu buli ggwanga n'ebyalyo mwe tugenda olwaleero okusoosootolera engero ezeerabibwa. Ngero nnyingi nnyo, tulina engero ze twogera ate ezimu kwegamba eziri waliwo engero ze tumanyi bunno olwobadde olumanyi naye ate oluusi olumanya naye ng'ate totegeera makulu gaalwo. N'olw'ensonga eyo Musibosa Jofule njagala tutandikira awo tusooke tusoosootole ku ngero kuba waliwo engero ate n'amakulu gaazo. Abantu bategere nti bajjajjaffe baageranga engero ate teri lugero lwagerwa bajjajjaffe nkukakasa we lubanga terunnatuukirira lujja kutuukirira. Ezimu zaatuuka ate n'endala zituuse n'endala zijja kutuukirira. N'olw'ensonga eyo njagala tutandikira awo otusooke otuweeyo olugero lw'obosoosowaza mukadde kano mu ngeri yawo naleeta n'onaleeta yemmerewera kituufu munnange. Waliwo olugero olugamba nti Sserumaka olulandiza omukulu lumusuula mu vvutamiro kubanga ebigambo biri bibiri njagala tugenda empola kubanga era baneewolabira olulimi Oluganda nze neewuunya abalugerangeta tubalaba naye mulimu ebigambo n'ebyo neewuunya oyina engeri gy'oluleeseemu naye ng'oluusi Kafero Junior talutegedde okiwulira anyenya bunyenya mutwe okiwulira Luganda luno fitwogera biki Sserumaka Kafero Junior aluyimba mu nnyimba ez'akadomo kabuzu nazo nate nnyimba ze zinyuma naye ate kati olugero twali twagala engero ezo nazatandika okuziwagika mu nnyimba ataliko ne bannamawulire batandika okubeera naye bwe sseba obugero waliwo bwe tukooye obugero nga gwe koowulira kogira tubawe ku ngero tukirese lero tubawe ku ngero. Sserumaka olulandiza omukulu lwe lumusuula mu vvutamiro sooka olunnyonnyolo tuwe n'amakulu. Olumaka olwo olwogerwako gwewa abedda gwe bakozesanga nga basomoka emigga batindiranga omuguwa nga bw'otambulirako okubeera nga obuuka omugga okiraba olumaka. Olumaka muva ekigambo nti Sserumaka mwe muva ekigambo nti Sserumaka era ate vvutamiro kyekifo omugga we guyire ennyo ye vvutamiro kwegamba olugero olwo mwe luva nti Sserumaka olulandiza omukulu lwe lumusuula mu vvutamiro. Kitegeeza nti ebintu ebirungi ebimu bitwesimisa era tubyegomba naye ate bisobola otuviirako obuzibu. Lwe lugero olwo ge makulu gaalwo. Kakati neera ebintu ebimu byewuunyisa kati olwo luwedde. Kati njagala ndeete olugero olugamba nti nkuba ya ddumbi mmere ya kijjo eriibwa akkuse. Oluya nkuba ya ddumbi mmere ya kijjo eriibwa akkuse. Kati abantu bonna Buganda bonna buyinza buli omu okutunda ku munna agamba kyo ekyo kale ndogera Luganda lwe lulimi lwaffe lwabajjajjaffe era olugero olwo sifa abalugeze lwaliwo. Nkuba ya ddumbi mmere ya kijjo eriibwa kkuse etya. Kakati enkuba mu Buganda tulina emyaka ebiri Abaganda ebajawula. Kati tulina omwaka ogwa Toggo enkuba mwetonyera ennyo gwe mwaka omukazi Toggo. Kati ate ddumbi Toggo gwe mukazi gwe musajja. Kakati
Toggo gwe gutonyebwamu enkuba. Gwe mwaka muki? Guba mukazi. Guba mukazi. Kati ate Ddumbi. Oba ebiriwa mu Toggo byogerewa mu. Oli mutuufu nnyo. Tunayitanga babiri. Kakati ate Ddumbi gwe mwaka omusajja. Kati Toggo guno gutonyebwamu nnyo enkuba naye ate mugundi. Mutogo. Mutogo. Musibo sajjofule. Waliwo wano ndowooza essimu eno kansooke njize bali. Akugamba kakyoya akujjamu enseko. Banyumirwa pulogulaamu. Abamu baŋŋamba obalina. Obakutte amankatabu. Obamaze emyaka botongoza amala yani engwali omuluvu. Kakati Ddumbi gwe mwaka omuki omusajja. Kakati Mutogo muno enkuba etonya nnyo. Mutogo olwokuba nti enkuba efudemba nnyo ate mu Ddumbi tetonya nnyo eba ntonotono. Otegedde bulungi ensonga eyo ebeera ntono. Kakati bwebanga ntono nnyo kati oluusi abantu babeera basigadda mu mwaka ki guli omukazi ng'ebintu babisigadda kati muguno ogasijja na kusiga okiwulira nkuba ya Ddumbi mmere ya kijja eriibwa kuse kati n'emmere ya kijja eriibwa kuse kati nkuzaayo emmere ya kijjo yeeriwa emmere ya kijjo wali olabye endagala tugeze nga endagala edda twatula obwaliiro ne mukuŋŋaana kati emmere bwe yaggwangako omumbo gw'emmere gwe basoosootodde ku lujjuliro kati obumeremere buno obusigala mu ndagala Abaganda bwe bayita emmere ya kijjo bwe buyitibwa obumere obwa kijjo ate yegezeeyo bagambanga obukunguumuko obwo nga batuddizayo muli eyo mugejje kakati mu mbeera efaananako bwetyo emmere ye ya kijjo eriibwa kuse kuba oba obwagazaaki oba era etaana kuweebwa baana esaana kuweebwa baana n'olw'ensonga eyo kakati nkuba ya Ddumbi emmere ya kijjo eriibwa kuse olwo olugero kandu komekeraawo kakati waliwo omanyi bino bunnange byakkulu mwettu ate era ddala byakuutiri ne kuutiri emmese teruma jinja waliwo olugero olugamba nti tunaalya nseruzwa oba tunaalya nseruze yeerabira ebisokondwe tunaalya nseruzwa yeerabira ebisokondwe yajjange sokoleke ekira kampuse n'emikono mu maaso egogendeza engero zitugerabo abantu tebaziwulira tebazimanyi omusajja yaŋŋambye neetaaga engero eziwerera ddala 100 emeka 200 naye yasasudde emitwalo 20 mu emeka ng'oddaawo ng'odda mu kuzannya nga tudda ku bano owaye tulina kye tuwakanira mu tusaasire Oluganda tulina okubaako omutendera gwe tulutwalako olw'amaanyi okuba nti nno tuleka omukululo banga nekkovu lireka akalindi weliyise omanyi waliwo abayimba ate litima nilireko omukovu lye tunyooma ne lisinga betulabye entoko okuleka maaka we lyayita oyo okuyimba kwannema naye oluyimba olunyumira nnyo ayimbira mbabe kanyumidde akakati nno tunaalya nseruze yeerabira ebisokondwe kansookera ku kino ekyokuseruza awula bannaye luno Oluganda ffe lujja tunyumira nsookere ku kino ekyokuseruza ekikolwa ekyokuteeka enva endiirwa manye emmere weyisa omukka kyetuyita entamu okusowola entamu esowodde mmere weyisa omukka ekugumye bulungi entamu wetandika okuyisa omukka eri ewaffe mu busiro tugamba nti entamu esowodde ebesowodde eri ewaffe mu busiro twakulanga baleeta oluti ne bafungulako ku ndagala bateekako enva endiirwa enva endiirwa ate nno ze bayitanga enva temulowooza mbu bino bye mugenda ku bucha ne mutema ennyama nedda bassebo baba nnyabo ennyama tezaabanga nva ngenda kubuulira ennyama bwe bagiyitanga ebyo nti kyennyanja ezo tezaabanga nva nedda enva ezo tezaabanga nva mu Buganda tebamanyi bambi basaasa kyebayitanga enva mukiyige bakiyige zenva endiirwa wano katononya bosa ejjobyo nakati kati ninyo suusa
waliwo wana abandi obi bangamba nti tubayambe tubaddiremu enamba yaffe ey'okusomera ku luwenge kuba baagala kusoma kuba ensomesa gye tusomesaamu wana ate kyetukuwaako ate tolina ngeri ddala gyogenda kusiima bosa nabusiro kuba kanoonya juma semina bayirengo nga toyise mu nkole kati enamba eri 075 47 61 9 jide mugumu 075 47 9 enamba ya WhatsApp nange yange ya WhatsApp eri 077 wabula neye emikolo kanji bajjukize mu abayina emikolo neyate newokuba kweyera namba zezi naye nayo kanji bawe kwa waliwaga otukoze bubyo tuwadde MTN namwe sente muzira zaabu late kakati tubera ko wano budashika kwa firwa galagira mbero jimanyi gwa ino mukolo gwo gwa kwanjura gwa graduation imikolo nawe twajogedde otukubira simu yange irize musanvu 05 0705 14 98 16 0705 0705 14 98 ne yakanonye iri 075 emu wajimanya rwajisije manya naye musajja gwe 075 7 atano mukaga gojja kunziba n'okunziba kale tugende maaso kirungi pini tonnagimpa bale njagalayo gimpe berenga nje kumisa somanya kubanga asajja bawo abasomera ku luwenge batandise okukuweereza tunalyanseruzwa yera bide bisokonde mbadde mbagamba ndize bayitanga enva amazima ga Katonda okulayirira mu kitoke kya Gonja era ddo okunkuya mu kitoke kya Gonja munnange tezabanga ezo zimumanyi nti ebijanjalo binyeebwa nange labye mbadde ndowooza nti zenva nedda kaliba kabiri nenguleko ejje empumbe tekyali bwe kityo kakati ze bayitanga enva zezo oba kaliba kabiri nengula emmamba ey'omutwe butereevu kuba munaye wekulumako olugalo ate kakati ebintu nga enderema Buga, Nakati, Sunsa, Ejobyo, Nsuga, ebintu ebigwa mu kkowe eryo. Ezo zenva ze bayitanga enseruze oba enseruzwa. Ze zayitibwanga enva enseruze oba enseruzwa. Era zenva omuganda zayitanga enva. Zayitanga enva. Kakati birina amanya gaabyo binyeebwa birina amanya gaabyo. Semuye. Kakati enyama era omuganda bwe yalyanga ennyama bagayitanga mazzi era supu w'ennyama oyo mu Luganda gwe tuyinza okuyita amazzi omutuufu omuntu omuganda kino kyayagalanga ennyo nyama bagamba wandyako ennyama tabala n'ofa wandyako ennyama nawulya jjajjange gwe twakaziko ya luyimba ekyabanga kibi nnyo omuganda okumulyako ennyama kuba yajagalanga nnyo ge mazzi era wulya nenjogereka nti luma eggumba amazzi gawole baali bategeeza kinyama nnyama olumya eggumba ate amazzi gawola esupu w'ennyama kati ziri zenva zokka zenkugambye kati tunaalya nseruze yerabira ebisokondwe bino bibeera biwuka birumbagana nnyo amakoola g'enva ezo zekugambye enva eŋŋanda ebisokondwe kati kituyigiriza ki oba kitulaga ki amakulu mugero olwo nti kiba kibi nnyo okwesunga ekintu nga tonnakituuka kuba tonnakifuna mu ngeri yeera kyotannalya tokyesunga ettooke baalitutte kiro okwesunga ettooke ogenda ogira kutuna kuwali nga bali temyedda munange batetedda kakati ate okuseruza nkikunyonyodde kwe gira kufungula ku ndagala ng'emmere esowodde n'oteekako bayita okuseruza maama aseruza maama twamusanza aseruza waliwo soko lindeko waliwo ekyayi kino kye baddira olyose n'okikoonako ne bajjako ne basumulula era olyose n'okikoonako kubanga sirina ngeri gyenyinza kwewala kukibagamba era ekyayi ekyo kyabayambanga nnyo obutayokebwa ngalo kyekiyitibwa omugondoli ekyayi kino kye baddira oba tugese emmere ya gundi ya matooke ng'eyo ekyayi kye bagira kye basiba kyekiyitibwa omugondoli kyekiyitibwa omugondoli ate mugondoli gulina amakulu amalala ate gesigenda kukugamba kubanga
kunagomba lala naye opozi ekyayi ekisibwa mu nnyama waliwo abaami ab'emiruwa ekyayi kye badira n'odira nti oli tayagala mulyako nnyama ye yagiguze omusajja n'ajja n'asiba mu nnyama ye ekyayi bakiyita mavulubanyi n'amanya n'alamba ekifi kye alina okulamba ekifi kye mukyala woboga bati nekyo kikwala kirali yebere ekyayi kye bayitaani mavulubanyi kakati wentukidde ku lugero luno lugamba nti nkaabira mulegete taggwako nnaku nkaabira mulegete taggwako nnaku olugero olwo batono abadde balumanyi nkaabira mulegete taggwako nnaku twagala okufenna okumanya omulegete gwe guliwa kuba kakati kyekinyusa ekiri mu lugero olwo nkaabira mulegete taggwako nnaku omulegete ye mwana omu bwati gwozaala mu nsi omwana oyo yayitibwa ki omulegete ye mwana omu bwati gwozaala mu nsi kati ebiseera ebisinga omwana oyo ebiseera ebisinga omuntu w'okaddiwa oyinza kwegamba amaanyi ag'okuzaala gakuggwa kakati jukira oba tokyaddira kuzaala mwana mulala naye ng'ate n'omwana wo gw'obadde olinamu essuubi okusikira naye afudde kati ennaku tekuggwako kati omwana gw'ozaala omu oyo yayitibwa omulegete lwe lugero olugamba nti nkaabira mulegete taggwako nnaku omuntu eyazaala omwana we omu yekka bw'ati mu nsi ennaku tesobola muggwako kubanga omwana aba amugenzeeko n'olw'ensonga eyo olugero luno amakulu gaalwo nti ekintu ky'oba oyinamu obwesige essaawa eyo ky'oba weenyumiririzaamu senga kikuvaako ng'ate tukyalina na ssuubi lifuna kintu kirala onakuwala nnyo lwe lugero nti nkaabira mulegete taggwako nnaku Hakimu wali emaganjo makanika wa bugali kanikane pikipiki agambye eti bannange mutuyigiriza zinengero ngade tuzulirangako kijjo bye kiri ku EBS kakati ono ye Kezaala mwana Henry Kezaala mwebale kutuyigiriza muyigiriza ensi ya baffe kituufu musaana ne school fees school fees naye school fees mwabajjo zireeta era ze namba za WhatsApp ezo naddala abaagala okusoma ku nsoma ey'oluwenge simu eri 07544769 eyo kuba osindiko nasindise naweereza mwebale kusomesa bantu erinnya siritegedde naye asindikidde ku WhatsApp weebale nnyo mwebalire ddala okubaako kakati bosa tugenda ate ku lugero lwa naye mpozi njagala okubeera nti nno nebaza mukwano gwange asinziira olungujja ateerako abantu ne balaba EBS tebavaawo awo mukwano gwa Katumba Home Suppliers watunda ma TV muzzukulu wa Mugema naye ng'abeerako nnyo era abantu abateerawo koso Katumba wa Home Suppliers weebale nnyo weebalire ddala okubeera nti abantu ne Muzeyi Kaliba Nalukolongo naawe obeerako ne Geoffrey Simwanga mubaako nnyo musibosa Geoffrey tuteekeko olugero luno olugamba nti ganaaba mawano nga kataliza wasize ekyebe soko ngero tujja zibanyiya bunyiya ate nange olwongugumuse bugugumusi nga kataliza wasize ekyebe ganaaba mawano nga katalizi awasize ekyebe kakati yajjange awo tutandika okulaga nti engero zino mu butuufu zikaluba engero ezerabirwa gwe mulama gwe tuliko olaba katalizi abeera musajja ate ekyebe kibeera kyana lwaki ngamba nti kyana ekyebe kiba kyana katalizi kyana ekyobuwala ganaaba mawano kyabuwala mu ngeri ki nga katalizi awasizza ekyebe katalizi omusajja omukulu amazima nga naye yeeraba mukulu bannange ng'olaba okuze ng'omusajja okuze gundi okuze naye ng'oganza abaana nga kabe kasinge n'okubazaala obazaala nti kale yandibadde amuzaala kitaawe ye katalizi abantu banange okuyisaamu emimwa yandibadde kitaawe tamuzaala oyo tobiraba nga baweeru gundi naye alimba tutyani muzadde tobiwulirangako ebyo mbiwulira nnyo baita katalizi kakati ate ekyebe
kyekyana era nkiyise kyana kubanga ddala kyana ekyobuwala ekitafaayo ku ngeri lwaki kigenda n'omusajja omukulu nga ddala yandibadde kitaye waakyo musajja muzeeyi olwo sikimulabye alina ebisente bye kimwegobyeko oba sente kyekyebe mwana muto ekyebe ye mwana omuwala ayagala omusajja eyenkana ne kitaawe obukulu ebintu ng'ebyo kwe kugamba nti ganaabama wano nga kataliza awasizza ekyebe nange kyemulega nti kyana n'olwensonga eyo gwowe essimu tukulindiridde tukubireko ku ssimu eyo gy'oli mu kugyolengeraawo essimu eyo gy'olaba tugenda kuba tukufuna butereevu nnyo n'olwensonga eyo kati kano akadde tujja kwetaaga abannaffe abali ku ssimu naye nga tukutegeezezza ensoma ey'oluwenge ekyagenda mu maaso okusomera ku online tukuwe bwino gw'otomanyi wano akadde ke tubaawo katono so tujja kwetaaga osasula emitwalo 2 wiiki ate omwezi osasula emitwalo 8 nitubeera nga tukusomesa yonna gy'osinzira oba oli luddawa oba kaobeera butuuka kasita obeera ng'olina smartphone oba olina essimu egenda ku whatsapp ng'ate olina oli ku whatsapp tubeera tugenda maaso n'okubeera nti nno tukusomesa naye nga kati amasimu go gaguddwawo gwe wenna ali ku ssimu osobola okubeera nti nno tukwatagana n'otubuulira ate kikyoyize naddala mu kusoma kuno. Njagala ndeeta olugero luno lugamba nti agaliba amayingo gasiŋŋaanibwa bukata. Agaliba amayingo gasiŋŋaanibwa bukata. Amayingo kyeki? Obukata kyeki? Kati kansooke ku bukata bw'otema ebikata bya lumonde wabaawo obukata obutonotono obwo oluusi bw'ogayaalirira oba okubeera nti no bubuniza layini kakati amayingo gano y'ate ye lumonde omunene ate nga mukalubo kati bino ebikata by'ogira bino ebinene ate oluusi byo oyinza obutakola ki oyinza kubeera nti nno ate tokoze eki tobyenyumirizaamu okiwulira tobyenyumirizaamu ate amayingo ne gajja ne gava mu buno obukata obuki obutono mu bukata obutono kale nno mu mbeera efaananako bwetyo awe tugambira nti agaliba amayingo okulaba nga abali ku ssimu tubafuna bulungi abali ku ssimu ali ku ssimu alo hello hello munaffe ali ku ssimu hello banaye obanga oli ku ssimu naye nga toyogera ate ekyanya beera nga ate okiwa omuntu omulala ebintu bibeere nga ate bitambula bulungi nnyo tubeere nga tugenda kalannamo ettooke ekkulu kerigenda n'omumizi ebintu byonna bibeere nga ate ali ku ssimu alo hello ali ku ssimu webali kusomesa basebo kale sebo naawe gye bali sebo webali kale sebo kati somero lyammwe lisangibwawa agamba kunteekateekera ey'okuyiga weebale nnyo weebalire ddala kale ekibuuzo tukiwulidde kuddamu sebo abuuzizza n'agamba nti essomero lyaffe lisangibwawa kakati gwe tetuyina ssomero ge mazima ago naye ffe tukusomesa omanyi gino emirembe osanga munnayuganda owulira bosa munnayuganda kasoke tulaba ono munnaffe halo sebo tukulya bulungi genda maaso wangi EBS Television. Osobola kulaba kisaganda kya mulinkuubira ekigombedde magandaazi n'obuuza nti oba byali birumbirumbi nandiki okwegeka ebirozo ku ntolomolole y'emyene nga gijja gyeserejjera ku bukukumbo n'obuuza nti abange byonna byali bidaalimbo tuula terere nga nnyindo zante ziriira miti ne kubulwa entaagulo n'enkovu nandiki okutuulira ddala enkaabirwa ziri okutuuze kutuula ku mutwe
olwonno tuli bakulojjera engeri enkulo gye zitwalamu emmere kwagala kuggwa ku lujjuliro. Kabe Kasinge okukunyumiririza ettiko nti eno ndeku ya mukungu. Lindirira program buli ggwanga n'ebyalyo. Mwogenda okuyigira mpaka tyole w'ebintu kafukunya omuli ebyobuwangwa, eby'ennono, ebyafaayo, ebisoko n'engero. Buli lwa Sande essaawa 3 paka ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi nange omuweereza wo Kanoonya Juma Sserumira Mayengo omukerekere wamu ne munnange Musisibosa Jofule Munnabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowolo munnyo gwavu atalina mazzi talya saava. Tosubwa EBS Television. EBS Television. Osobola kulaba kisaganda kya Mulinkuubira ekigo weebale nnyo weebalire ddala. Bagamba okuwumula tekuba kutuuka bannaffe amasimu g'olengeraako k'ogenda okuyita tubeere nga tukwatagana tubeere nga tuwuliziganya ku nnamba eyo go wenna ali ku ABS TV. Eyo enjiriza 782 499 544. Katusooke tufuna aliko ali ku simu. Alo Munnaffe Esebo. kakati oli live tukuwulira bulungi. Nsinzidde wano Bunyolo. Bunyolo hoyima. Oli Bunyolo hoyima, Bunyolo Masindi, Bunyolo bwamanyi Bunyolo sebo naye munene. Ewe Bunyolo tukuwulira. Kibale Kakumiro. Oli Kibale Kakumiro. Esebo. Aha. Mwebale kusomesa ggwanga. Kale sebo nange tutegana. Era nsanyuse nnyo kuba nange engero ezo nzaagala nnyo era zintambulira bulungi. Kakati kyogenda okukola okimanyi? Nedda sebo. Ogenda kweyunga ku kusomesa kwaffe okwa online. Woba olina essimu ya WhatsApp. Enamba eri 075 47 6 Chenda. Kuba nange engero nzirinako eziwerako. Kakati ate ffe batuyita basena ku jjengo waliwo zojja okwewuunya ennyo. Kakati gwe weegatte ku kusoma okw'oluwengo okwo kuba tetujja kutuuka ku buli muntu gy'ali. Kuba nange ninayo olugero lumu abantu baweerezeekaawo. Nalwo lutuweereze tulumanye. Tulutegeere tulugabane ne bannaffe. Waliwo olugero olugamba agaali agange kati ge bafuuwa wangi kati ge bafuuwa ng'ombe agaali agange Munyera yaseenya Munyera yakola atya agaali agange Munyera yaseenya Luganda lugazi gaali magumba ago gaali magumba kati ate waliwo agaali agange nga mbutuufu lugero lwa mayembe. Kakati omanye waliwo ebbumba lino eribeera ku mulundi gwetaawo. Kati embwa erira emwa naye ate Munyera n'alifuula ensaano. Kale tweyanziza sebo. Ogasa ettafaali ddene ku lulimi Oluganda era twaganya abantu nga mmwe. Kale sebo neyanza ab'Ekibale batulabire nnyo. Bonna era bonna bawulira. Kale katufune omulala. Katufune omulala. Bulungi mwambadde mu kooti bulungi nnyo. Weebale kusiima sebo. Kale tweyanziza katufune omulala ate kakati ali hello ali ku simu. Hello. Oyise muri ku ABS. Hello. Tukute. Oyise musebo. Hello. Kono teyewuliriza ono. Oyo olabika weewuliriza. Hello. Tulava omulala. Hello. Tukuwulira. Watuze mutemano. Gye tuli nyabo. Mbalaba ko ABS wano ndi Bunyolo. Oli Bunyolo nga mutuwagadde kwa mwaka kutusa bikongoliro.
Banange mwe musinga. Oli kitundu kye Bunyoro. Ndi Kagadi. Kagadi. Ye. Oli ku mukutu ki kw'otulabira era? Oli ku Star Times oli kwaza oli ku kyawo? Star Times ye. Tubalaba abe Bunyoro Kagadi awo. Obadde ogamba otya nnyabo? Ndi bulungi ssebo mwe muli mutya. Gye tuli oyina ekibuuzo kyonna? Sina kibuuzo wabula mbeebaza bwebaza. Kale nnyabo naffe tusanyuse nnyo tusanyukidde ddala. Temujjangu okwo bannaffe abantu ate ab'e Bunyoro eri Hoima Bunyoro. Tuleyo ndowooza. Naye navaako tufuneyo omulala. Hello. Sebo. Ebale. Kale Sebo naye gyebaleko Sebo. Wanji. Ani ono era osinzidde wa? Hoima. Hoima oli kitundu kya oli Bujumbula oli wali eri ku Kiryatete oli wa? Ndi Bugambe. Oli Bugambe. Kyakabale. Bagamba kyabe Hoima kakuba Katonya. Waawo. Obadde olina ky'obuuza nga zino ez'olulimi. Eki? Obadde olina ky'oteesa kyonna? Abayima balungi. Abe Hoima balungi. Bampita Morsi Ndombolo. Sebo. Yes. Kale tweyanzizza nnyo tweyanzeege. Musibosa Geoffrey ndowooza tujja kukoma kwabo. Katusembyeyo ndowooza omu yekka. Hello. Ali ku simu. Hello. Kale tujja kukoma kwabo olw'embeera. Nze Bukenya Joshua. Lwale tukulese nno. Nvudde okusinziira ne Masindi. Oli Masindi. Mbawulira bulungi. Mbadde nteesa obutabo obwo tuyinza okubufunako obwengero. Obutabo okujjako ng'ogenze gye buli obutabo babutunda naye kati ez'enjawulo. Naye no n'ebiri mu butabo biragirira munno otya n'okutya. Alo. Bantu okuva mu bangi. Abana Hoima bangi. N'olw'ensonga eyo katukome kwabo mu Sibosa Geoffrey katukome kwabo abantu naye nga tubeebaza nnyo era nsaba obeere nga Sebo ogenda maaso. Kale ndowooza oyo yeewuliza n'okwewuliza. Bosa tukome kwabo olwakadde. Tukome kwabo olw'embeera yakadde okubeera nti katutwalaganya. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwe mwenna abantu tujja kufuunikira tubawe ennamba zaffe kwe tunaayogerezeganya. Mu Sibosa Geoffrey njagala ow'ebigambo ebisembayo olw'embeera yakadde. Kituufu akadde katutwalira ddala kaŋŋaŋŋanyi ate omubbi tagenda nandege kale nabwe gutyo naffe katusinzire wano tubebaza abalungi ababaddewo ng'etandika kati lino tugituuse ku nduyiro ya byonna ate tuwe ekyanya programu endala eddako zigere programu za ABS zonna nyuvu lino libalitikka galinga maato lino libalitikka welikwata omusiira oba okusiira otandika okusiira mu kisiira nga ligenda kakati ate Kafeero Junior ali wano akola ebintu ntwawaga agamba bannange muwadde muli awo naye nange empanisa amatanga kakati ali awo naye abeesunze nga nkoko ya muluwombo kale nno kanfaananeko oli mulyankabire olumala okusera omuyiggo wabula nga sinnabeera kusiibula simu 0705 14 98 enamba
kojjo okunfunira weewaawo njagala nfaananeko omuli w'omukyala kuse ate ayegayiga n'okuyita mu kiyama mumizi kubanga munnaye ne munnabuweekula bw'atyo ayogayoga n'okulabika okubanga adeebadeeba okuyita ku wabikende nze Bosa Geoffrey wadde okudda ewammwe si bwe bulamu embwe nasirye yakutukira olugogo kale nebaza nange omwologomaligani ntale abadde mu byuma muzzukulu wa Namuguzi oyo ate ne Abdu Musoke omuyaza naye abadde wano ku kamera enamba ya Kanoonya Juma eya WhatsApp kwe tuyita ku nsoma y'oluwenge eri 075 47 619 075 eyo ye namba kwe tubeere nkwatanye kalambi na bbira ne ku nsonga z'ebyemikolo osobola okuba ate era tubeera tujja kubeera nkwatanye Akafero Junior gye buvuddeko yali eri waffe ku kizinga bussi naye nga tamanyi nti okwo kwe nakulira naye baŋŋa nti Kafero Junior abaddeyo eyo mulaba ano yabagalidde eddagitaye naye okubeera nti nno ayeteekerateekera kadongo kamu mu maaso awo era mubeere nga mumulinda n'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo tugambe nti Ssaabasajja Kabaka awangaale Tosubwa ES Television. Tosobola kulaba kisaganda kya Mulinkuubira ekigombedde mu Magandaazi n'obuuza nti oba byali birumbirumbi.